Ya Kadama TV bulijjo tuzze twogera ku kintu ky'amagini, twogera ku kintu ky'okusaddaaka, twogera ku kintu ky'okuwongayo bakadaama, Abawarabu nga bawongayo bakadaama mu bintu byabwe. Abaana bangi bajja ne bakola voice note, abamu ne bakola videos, abamu ne mubiwakana mu comment ne mugamba nti abamu balimba olw'okubeera voice note. Naye naali basabye mulemenga kuwakana kintu kitannakutuukako. Ekintu kyonna bwe kiba tekinnakutuukako n'okiwulira, kiteeke buteesi mu bwongo ogambe bwe kiri happeninga ndikola bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti. Naye bw'okiwakana ennyo n'olema na kuwuliriza abaana ng'ekiki kye bannyonnyola, bwe kiri kutuukako tojja kuba toyina magezi gasobola kukivvuunuka. Y'ensonga lwaki Kadama TV yavaayo okubeera ng'egamba nti musharinge information, mwewa amagezi, y'engeri yokka gye tusobola okubeeramu mu Bawarabu bano. Kuba tukyajja mu Bawarabu, tukyabakolera, kuba tubeetaagamu ssente. Waliwo akatambi akatambula akalaga omuwala nga bamuleetedde endiga, nza mugirabaawo, ng'endiga eyo gye bamuleetedde bamugambye abeere nayo mu ruumu mwasula. Ruumu mwasula mwe baleese endiga eno eri okumpi okufa, ne bagimuleetera ne bamugamba abeere nayo mu ruumu eyo. Tubuuza kigendererwa ki ruumu ogiraba nga bw'agikulaga awo, Qur'an ye yiiyaawo awo w'atuula, ne Qur'an agikulaze yiri wali mu kasonda, n'akulaga endiga yiiyaawo gye baleese, then n'obuliri bwe buno wano sayidi eno obwa black. Osooka ne weebuuza kigendererwa ki Muwarabu lwaki yalireese endiga egenda okufa n'agikuwa n'agamba nti weggalire mu ruumu, beera nayo, ffe ate tugenze. Nalisuubidde nti SC nga bw'abadde agamba alina kye yagambye awo mbu simanyi SC, lwakuba yina kwetaaga SC. SC teri mu ruumu eno yokka, nsuubira ne mu ruumu oba mu kisenge ky'ababoosi gye basula nayo waliyo SC. Yalibadde agitwala n'agitwala mu kisenge kye mwasula, kuba nayo waliyo SC. Naye bw'agiwa Kadaamu ono n'amugamba beera nayo, weesibiremu nayo, nze ngamba bino ebintu bibeera bya shirik. Kuba akati osooka endiga eyo nga bw'ogiraba olabanga neeyafudde naye ate namu munaye. Endiga eyo namu, era n'okusamba ojja giraba ng'esamba. Naye osooka ne weebuuza lwaki agireeta. Eddiini etugamba ne bw'obeera kati eno Idi ya bisolo ng'ogenda kusaddaaka kisolo kirina okubeera nga kiramu bulungi. Era bw'obeera n'ente oba n'obeera n'embuzi, ekiralo ky'embuzi, olina kuggyamu embuzi ennamu obulungi. Embuzi enkosefu oba ennema tolina gikola ki? Tolina gisala ku lunaku lwa Idi. Katusooka ne twebuuza lwaki, kigendererwa ki? Ebintu bino gye biri, Abawarabu bano balina ebintu byabwe bye bakola ebya shirik, nga oluusi babeera baagala okufuna ssente. Mugiraba awo bwesamba, oba mubadde mulabanga kaddolo oba ekintu akagundi akaliga akaafudde edda, naye akaliga ako kolaba okalaba ndowooza bwe kasamba, okalabye amagulu. Obuliri bwa Kadaama bwe buli wali mu black. Kati osooka ne weebuuza kigendererwa ki ekyokuleeta akabuzi ako akagenda okufa, akaliga ako akagenda okufa, n'ogamba Kadaama abeere nako, n'okateeka na mina buubwo obuliri bwa Kadaama buubwo awo, omwo ye ruumu mu gy'asulamu. Nga sinagenda mu maaso, kansooke nkuwe Kadaama ono akunnyonnyole ekintu kino engeri gye kyazzeemu. Baaleese batya endiga eyo gy'olabaayo, ne bagiteekako ebyo ebintu ebyeru, ne bamugamba abeere nayo, ne basooka ne bamunnyonnyola nga mu ruumu ye mwe mulimu SC, gy'oli bo mu bisenge byabwe gye basula temulimu SC. Ekyo tusooka ne twewuunya. So bane mubeere nga mubeera beegendereza nnyo 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 ku bintu bye babawa. Then after ng'omuwala ono amaze okwogera, ngenda ate kubajjukizaamu Kadaama eyajja wano eyagamba nga boosi we aleeta embuzi buli kiro n'amugamba emuyonka amabeere. Abamu mwakiwakana mu comments, naye ngenda kuddamu mbajjukize audio ey'omuwala eyagamba nti boosi we aleeta embuzi. Katusooke tulabe Kadaama ono. Kati leero mbadde ndi wano ne bandeetera endiga. Baleese endiga mu nju nto, endiga yiiyo
yiino bagireese nsuubira mugiraba wenteeka okusaala wensaalira we bagitadde nsuubira mugiraba bagyebasizza baleese bino bikapeti bye bagitaddeko babuuzizza lwaki mugitadde mu kisenge kyange nga AC mweziri mwona mu nju bagambye wano weegenda ofunira empewo gye nteeka ebigere obweyo obuliri bwange nsuubira mu bulaba obweyo obuliri bwange Esther bannange ti mu kusalawo y'obwo kyova olaba tuyita mu bingi bannange tulina ebizibu bannange omuntu alya ssente ya nkuba kyeyo bannange oyo asaana ntaana kubanga tuyita mu buzibu bannange ensi si nyangu obuli omuntu gwe bayita omuwalabu bannange eyo endiga gye bandeetedde nsuubira mugiraba yiiyo yeebasenga efudde naye ngaanamu basoose giteeka mu ddiiro neŋŋaana okugisitula okugireeta wano we baŋŋambye omusajja nandagira ngisitule ngireete ngiteeke awo gye nteeka ebigere naye nga wentuula we wano wensiiba wentudde mu luumu yange nsuubira mulaba kuraani yange wano wentuula kati bandagidde ngiteeke wano efuna mpewo naye nga awantu woona wali AC mu nju yoona ejjudde AC nsuubira mukimanyi abali eno n'ekirala ne bandagira kyokka babadde nga buli kaseera nankyala nga ndagira nteekeko abaaya tufulume naye tugende leero bandagidde enkiriininge omukyala angambye enkiriininge male nzigalewo n'ekisumuluzo mbeere muno munda mukitegeera angambye galawo n'ekisumuluzo mbu neggalize n'ekisumuluzo era bakireseemu babadde tebakirekangamu bo bagenzi naye okulaga nti balabe nti nzigaddewo bakkiridde ne bakkirira amadaala ne bagenda wansi nga bagenda okulinnya emmotoka era n'addamu n'atuma omwana ajje alabe nti nzigaddewo oba nedda nange kyenkoze nyenze nenenkweka mu ttooyi omwana n'alemerako awo nampita nemugamba mpama anti kyebaagala ategeere ki ky'olikola mu ttooyi nenvaayo nandagira nzigalewo n'ekisumuluzo nemulaga nti nzigaddewo naye nga sigaddeewo kati ndi wano bagenzi mubuuziiza mugenze ngenda asula n'endiga eyo mu nju mu luumu baŋŋambye ngenda asula nayo suubira mugiraba ndiga mbu ngenda asula nayo yiiyo yiiyo nsuubira ewaffe nze banange sikirabangako nze sikirabangako oba ebintu byabwe biki oba pulaani yabwe ki nange bano abantu ndiga yiiyo kwegamba eraga ng'eyagala okufa yeesika ng'eyagala okufa yiiyo esamba bajja basiiza mu luumu wensula gye nteeka ebigere yennyini nsuubira mulabayo wano wensula nsuubira mulaba luumu mbu kubanga esi eyo ebaagadde bakole ki mbwe empewo emufuuwe bulungi naye nga bannange mbabuulire mwegendereze bano abantu bakubala misana na kiro naye naawe wooba obeera banga obabala naawe woobanga wooli sigala nga obabala mukwano gwange faziira biibyo timu kusalawo omuntu n'abeera eri n'akadambala nti tompeereza ssente naye nga tebamanyi by'obeera nabyo biibyo esikirabangako mbaagaliza olunaku olulungi iyo bajalidde embadde manyi bagenda nakugisala naye bafulumye bandagidde nzigalewo tadaamu emuwulidde bulungi engeri gy'annyonnyodemu ekintu bwe kyabadde era bwe kyatandise vidiyo mugirabye kati ndowooza abakkiririza mu vidiyo mutegedde amazima agaliwo n'akaliga mukalabyawo nga kasamba
twabaleetera audio y'omuwala yavaayo n'agamba abamu gye baawakanya. Omuwala n'agamba nziriremu abataawuliriza audio eyo. N'agamba boosi we amuleetera buli kiro embuzi. N'amugamba emuyonke. Ng'era buli bw'ebeera ng'emuyonka ayina ebigambo by'agenda alaamiriza. Ate nga mujjukire omuntu ayinza okugamba ogaana. Abantu bano agenda okuleeta n'agamba kola ekintu bw'eki ne bw'eki ne bw'eki ne bw'ekiti. Abeera ayina embeera gy'ataddewo ng'olina okikola ku kifuba. Kadaamu oyo yagamba nti baaleeta akaso. Nga buli wajja ajja n'akaso n'agamba embuzi eyina okubeera ng'akikola. So okubeera nga obulamu bwe tawaayo bulamu bwe okugaana yakikola. Abangi mwagamba nti yali alimba bya bulimba tebabikola. Tewali kintu kyonna kya bulimba. Buli bw'owulira ekintu nga kino gezaako kulaba nga information eyo gy'ofunye ate oligikozesa nga naawe ogudde mu kizibu ng'ekyo. Nabagamba Abawarabu twabajjamu tugenda bakolera tewakyali kudda mabega naye ate tugezeeko okubeera nga tusharinga information ekizibu ekikugwako kisharinge ne banno. Ne bw'ojja wano Kadaama TV platform weri tuwaayo ekintu nga bw'okituwadde gwe kennyini ne weeyogerera. Ekintu ekyo kyazze kitya? Naye nga baleeta embuzi omuwala oyo ne bamugamba boosi wajja ekiro n'ateekawo embuzi n'agamba emuyonke. Kati ono abalaze vidiyo mulabidde ddala akaliga weekali awo gw'oleeta otya akaliga akagenda okufa n'ogamba ne bwe yalibadde nnamu endiga zibeera mu biraalo. Kati gwe engeri gy'ogamba kati ekintu ekibeera mu biraalo ogenda kutandika ate kiteeka mu ruumu mwensula nga naawe olina ruumu mwosula lwaki togiteeka mu yo? Sobana mbasaba mubeere beegendereza nga muli mu nnyumba zino mubeere beegendereza ku bintu bye babakola ku bintu babboosi bamwe babawa ku bintu ebyo simanyi buuka kino kola bw'oti ate babikola nga gwe wekkaaliwo. Kati bano bamugambye yegalire mu nnyumba b'olwamaze ne bagenda kyegera ne bafuluma. So like tubeere beegendereza nnyo. Omuntu bw'avaayo nawa story ng'eno funamu bufunyi kyakuyiga okuwakana tekulina kyekukugasa. Omuwala oyo w'embuzi nzijukira nnyo mu comment mwateekamu nti alimba. Naye omuwala yavaayo n'agamba banaye mbabuulire ekyantuukako mu nnyumba eno bwe mbeera wano boosi wange ajja n'aleeta embuzi ng'alina n'akaso n'agamba erina okuyonka. Ne wabeerawo ne Kadaama eggulere yavuddeyo n'ayogera nti baamuteeka mu famire gye baamuteekamu mulimu omulalu. Omwana waabwe mulalu ayina appetite nzibu. Appetite eyo n'agimalira kwoyo Kadaama. Bane tubeere beegendereza nga tukola ssente tuzaagala naye ate n'obulamu bwaffe tugezeeko okubeera nga tubutunuulira. Tubeere okubeera nga tusharinga buli kizibu ky'ofuna kisharinge ne banno balabe nga bwe balikituukamu bafune engeri gye basobola okkivuunukamu.